waffe omulungi nkwaniriza nnyo nate wano ku Star TV emunyenye eggwanga mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era bitunuulira ku bifaananyi bye bikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga omugongo gw'obuzito bw'empewo ogusimbye mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa busindika empewo enkalu okwolekera eggwanga lyaffe okukossa n'ekinunampewo asimbye mu guyanja ogw'ebuyindi asika empewo ezandibadde zijja mu ggwanga lyaffe ne kireeterawo obudde okubeera obw'omukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okukosa n'ekitundu ekyo eky'eggulu. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebira tusuubira obudde okubeera obw'ekikome oba obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba awamu n'ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebira tusuubira akasana okwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu kitundu ekyo ekyekaseese, so nga ate mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29. Olwo ate byo ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okubeera wakati we degrees 27 awamu n'28. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyebunaayira mu Nairobi ne mu Moscow tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate yo mu Dubai ogunaayako eyo ogunaazuukusa ne kawekwa eggangu era nga gujja kuweereza ddala degrees 40. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye eggwanga. Nze Lubega Micheal.